Okusookera ddala ngenda kutangaza ku fight ya Musisi Breaker ne Kawagga bamuyana. Amanyiddwa nga Coach Kawagga yabadde olunaku olw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 29 ogwa 10. Fight eno okusookera ddala yabadde fight eya kickboxing mu style gye tumanyi ng'eya K1 style. Style eno eya K1 style eruddewo muzannyo guno gw'ensambagere era ndowooza bannaffe abajapani baagireeta mu mwaka gwa 1993 n'efuna nnyo obuganzi mu myaka egy'enkumi nga gitandika mu Bungereza era bwetwogerera kati ensi ezisinga obungi ezizannya kickboxing oba oliawo bagitandya nnyo style eno ya K1 style. Mu kickboxing kiba kitegeeza okusamba n'okukuba ebikonde. Kati mu style eno olina by'ogattamu ebitonotono bibirikirizibwa naye ebbanga eggere temulimu nkokola mu style eno ya K1 style. Olunaku olw'omukaaga twalaba fight eno ng'egenda mu maaso. Of course waliwo ensobi ezaakolebwa ku side y'ebyekikugu ne ku side y'abalwanyi, naye tusinga nnyo side y'abalwanyi kubanga egambye nti baali balina kulwana K1 style round 3 eddakiika 3 nabreakingamu eddakiika emu ey'okuwummulamu ne baddamu ne balwana ewamu z'eddakiika 9 n'eza break 3 eddakiika 12 wonna ewamu batusuubira mu fight eno okubeerawo. Okusookera ddala waliwo byendaba ebiyitingana. Musi yagamba nti yajja mu ring mulwadde. Mu professional kickboxing ne muzannyo otwalizibwamu mizannyo gyonna egya combative sport tetukkiriza muntu kuyingira ring mulwadde. Era eyo saagala ebeera ensonga kuba abasawo bakebera ne bakakasa nti ogwanidde okuyingira mu ring. Ebbanga ly'omala ng'oyingidde mu ring eyo tesobola kubeera excuse, era saagala kudda mu kiwuliro ekyo eky'obulwadde. Kiba kitegeeza yalina lwakiri minimal standards ez'obulamu ezimukkiriza okubeera ng'ayingira mu ring okusinziira ku basawo abakugu abaali bamukkiriza okujja okuzannya. Ensonga endala gyempulira eyogerwako ebadde nnyo lwaki yabadde draw. Amanyi nti bangi game eno mwaka gijoininga bamu bagamba draw mbyanyo ku social media lwaki tebagenda mu penalty. Mu kickboxing oba mu combative sport ddala ku level ya professional ya open oba amateur boxing oba pro am, omuntu wagwa draw wabeerawo chance gye tuyita ya rematch if at all parties zombi zikkiriziganya okuddamu okulwana. Yebeera provision ebeeranga eya penalty okwemala eggoga bwe bwanga obusaale bwaffe eddakiika ezituubawo ezigwayo nga bantu balemaganye tugenda mu rematch. Ensonga ngimaze ndowooza, so penalty tezibeera mu kickboxing oba mu boxing. Kati tugende ku fight yennyini lwaki yagabiddwa draw. Kiyinza okuba nga kyawulikise, abamu tebakkiriza nti draw, abamu tunya ku score sheet balaba nti omuntu omu yadde asikowalinze nnyo omulala nga tasikowalinze, abalabye n'amaaso nga balaba nti omu yabadde akubye nnyo munne okusinga ku mulala nga balaba ddo tesobola kubeera oba wabaddewo nga basoma results no walabye nga balaga nti Musisi yasikowalinze nnyo okusinga ku Kawagga. Ate oba wabaddewo ng'olaba bulabi ng'oli muwagizi walabye nti Kawagga yakubye nnyo Musisi okusinga ku Musisi ddala ng'akozesa ebikonde. Ensonga lwakuba bannaffe abakugu tebaatuyambye kunnyonnyola kubanga being that nti game yabadde erina abantu abapya bangi beereese wabadde obwetaavu bw'okunnyonnyola nga kino kyenkola nti nga bwe nabagambye nti muzannyo guno tulikwalinga nnyo omuntu okukozesa ebikonde n'okukozesa amagulu. Of course mwenna mujja kuba abajulizi nti lwakiri Kawagga yakubisiza nnyo ebikonde wadde yakoze bulungi nnyo ng'akozesa ebikonde ne lwakiri teyakozeseza nnyo magulu ge. Era ensonga lwaki oba oliawo possibility yakubeera nti wabaddewo amaliri oba draw yabadde ku nsonga yadde yeekusa nnyo ku nsonga eno nti singa yabadde abikozesa byombi at time oba oliawo twalyaga draw eno. So ensonga yataddewo omuzannyo guno okubeera nti baalemaganye oba draw nti gwe twalabye ng'eyabadde adominatinze fight yabadde alina kyatakozesa. Kakiwa omusaze ebbeetu okusobola okubeera nti agaba points okusinza nga ye bw'alaba. Kasaala banga waliwo kubanga refa bwedde amuwuninga mwakirabye nga amuyita n'amugamba nti kozesa n'amagulu
si bikonde byokka byokka. Tukiwa judge bwe tutaba judges mwabadde olunaku lwajjumu kunaku lwaka mwabala banduza abamu kubadde ku tebe kwabaddeko mukyala Iron Lady yemu kubadde basala nalabika Abbas nalabika Abesi Sebagala of course nze chance yabadde nnyo mu fight eno yabadde ye ogugu gwabadde gwa supervisor wa fight yabadde ali ku jury table nga yagikulembedde olunaku olw'omukaaga. So bajjaji bano tebagenda maaso n'okusikowalinga basikowalinga okusinziira ku mateeka ga omuzannyo era olunaku olw'omukaaga y'ensonga lwaki mwalabye draw nti nga wenkunyonyodde obulungi kati omukisa gw'abano okwemala eggogo okulaba ani ayinza okuba ng'akira ku munne. Technically tusigazaayo essubi liri kusaidiza party zombi okusalawo okugenda mu penalties zitwala mu mupiira bagite sport kicks zitwala mu mupiira wano mu kickboxing tubeera tufuna kye bayita rematch. Bwe banakkaanya tusobola okuddamu okulwana tufuna omuwanguzi kuba fight yabaddemu of challenge fight tujja batulaba ndowooza rematch kikiyinza okubeera nga kiyinza okubeerawo okakasaani ajja okubeera nga ye muwanguzi wakati wa Kawagga ne Musisi.